kigenda kumubaba gye bampise baba baagala interview ng'atende nzekka nyinza okugamba nti ngenda ku mulimu nga sigendaba nasiga naye munnange ebbanga libadde ddene nze okukulaba ng'onekaanekanye bwoti ntyamu ne ŋŋamba omwami kiki ekigenda mu maaso era nange ekyo engeri gyeni nti munnange omulimu gweŋŋendako gwakuvunaanyizibwa neŋgamba kanzi gyensabule ngendeyo ndabe ebbanga libadde ddene nga sikulabangako kale ng'okubye ebibisi bwoti ebikalumanya naye kati olw'obudde kanziruke ngende ndabe egenda kutambula bitya kale nja kudda tonaabye nakunaaba n'akazigo ndaba osiibuse akazigo kaleke kazigo kaleke kaleke nja kudyoke kantereezeemu baaba tonaabye nakumpulira okunya obummonde sokoine kanoonya akasabbuuni nkugiregireho nfuuyirefuuyireko kano bakusiigeko bizigo ensigo bwesiize kanfuuyire kakati omulimu agamba oba alina ekifo nange nsobola okuyonja tooyi nojja kukola kakati naye kanetedikanosange kanange nkoze nja bagambe n'omukyala ajja kale kanziruke ngobudde bukyali naye bagambe nti n'omukyala ajja kamala ate neyo otaddeyo kale kanziruke bagambe kinange netegese Just
Get out of here. But Johnson, I said just get out of here. No, it's you. You're supposed to get out of me. This is my family. Go to complaining about this is your family. Go in the responsibility, go in over nice work. Also not taking the responsibility of the family. Really? No, don't waste my time, Johnson. Just pack up the things and get up. Nkubuulira kino nti eno family yange tobalinaako kakwate konna era nze nina right okujja okubeerawo anytime that I want nzikirizibwa because this is my family olinako kakwate ki Johnson, you're trespassing. I said get out of here. nagwe olina okufuluma sebo gwe olina okufuluma Omusajja talina buvunaanyizibwa omukazi wunalira omukazi ono yakaaba n'adaaga ng'abonaabona mukazi wange ng'omukalabangiza omusuddewo omutansi omugeraageranya ne bali bamukomba bokisi kyomulabanga wabula nze netwala omuvunaanyizibwa ne mubeererawo nembeerawo buli kadde wonawona we yeetaagira omwami omutuufu nganze nga wendi omukazi ono nefuuka ekibegabega kye kwe yeesigamanga almost every day every night ne mubeeranga piro yeesigama every night nego just wamutwalanga ekintu ekiri awatali kya mugaso. So Johnson, I'm going to teach you one thing. Today njagala kino kitwalenga kya muwendo gy'oli. Buli bulabanga ekintu kyonna kyonna eky'omuwendo omulamu tekakigalaba nti she was gold. She was gold and she's still gold. Eti wamutwalanga kintu kya buvunaanyizibwa. So nomukwata nomala gamubudabuda nomala gamugalabanja bwotyo bwotyo. So katime etuuse she's shining ate ovaayo jjawo nawe n'ozunga n'obutoketoke n'enkoko endwadde zonna zikola n'okukolola. But omukazi wange no. Pack up your things and get outside. Tetsoka. Tetsoka. Wangu yo mukazi wange. She's part of me. She's part of my family. Ati ze kugambye gwe tolina buvunaanyizibwa. Ekyomuwendo tosobola kiyisanga kya muwendo so kyakusukka. Please get out. Mukazi wange tasobola kunsukka. Ekyo beera ng'okimanyi. Kuba wange tuli bafumbo. Makandi! This is who they call a royal father. Can't Jangwan. No. I said come here. No. Jangwan, am I not your father? Sisa tatao. Gambi. Tomkwata kumbe. Muveko. So, Okwatiye wachi. oli kidnapper. Tonda mumwe kwa sako ya dakagala ukakamu. So, uyo mwana wa. So what? Alina kuba nti. So what ya mwimu? What chimulekere patechi. Bana nampwe. Oli ya mwe kwa sako. Titi. Fei, uyo mwana wange. Lwaki okolera effujjo waka wano nkimanyi wo. Ye lwaki okola effujjo wano ewaka? Nga kiri omaze nga tomulaba. Olw'okuba ozze kati esaawa kati ng'oli mugabo mwana wange ozze kulaba abaana bo. Si buvunaanyizibwa bwange. Sirina kumulaba. Ata sebo mukulu obujjukidde leeti. Obujjukidde leeti wano tolinawo buvunaanyizibwa wadde n'akatono bwakusukka. Mulowooza nti mufumbo byebiki. So what? Fei, tetuli bafumbo. Kamulangana obufumbo. Tetulinamu abaana. Sebo bw'oyita obufumbo bwebiki oba byebiriwo ndagaako empeta ku ngalo ze. Gitulage empeta. Gitulage. Yes, gitulage empeta. Kindage. Bw'oba ogirinda ngenda kufuluma wano. Olwokotinda. Nze ngenda okukomawo naye. Gitulage. Bw'otulaba ngenda kufuluma ngende. Wagijjako ng'otegeeza ki? Ng'olina ky'oyagala. Nyamba. Bye wankola bimmala taata tonyongerako. Fuluma. Fuluma, nkwegayirira. Just get out. Nyamba ofulume Johnson. Fuluma. Johnson, Fei, bwesiba osazeewo. Bwetyo fuluma. Ebintu ebireetedde baana bange. Ensonga lwaki mbirisa ate lwaki mbitwala ng'abaana bange bwe bali. Taata bulijjo tebalya ku ebyo. Fuluma. Fuwala ebintu byo ogende.
tweyanziza nnyo mwakali amasiga gammala Yes. sikyalina kye neeta No, Johnson, Because Kakani- Johnson, don't waste time. Bambi fuluma. Fe wafuna n'omutima omulogo n'ogoba n'ebintu byendese. Johnson tweyanziza nnyo wabula fulumya ebintu mpola naye enkoko y'enjeru fuluma ekyo kyonumya mutwe tweyanziza nnyo ssebo bitwalireko famire yeeri Get inside. Something small to finish off now. Sit. Sarah, oseka ki? No, so. Just see what little bit there. Saakugoba wano. Sarah, saakugoba wano. No, Okimye ki? no, as in, tusobola okuba ku bitukola ki? Ne twogera ki? Ati kyengeseeko okugamba. Sirika. Sarah sinnakugoba wano. Era ne nkugamba toddanga. Okitegeera bulungi. Amaziga gonkabisa ebbanga lyonna. Gammala. Okitegeera. Ombonyaabonyeza. Nakatandika okubiraba. Tyoli mubi. Lokulabwe nti oba bakulaba balowooza oli mulungi naye oli mubi. Sarah njagala mbuulire. Leero. Ani yakutuma okutta obufumbo bwange? Ani yakutuma okutta obufumbo bwange? Nebonaawona n'ennyenjera bwe nti enswala. Natandika okuyitibwa nti ono gwe njagala nga gwonzitidde obufumbo bwange. Netambulira mu kuswala okwereere. Just because of you. Mbuulira ani yakutuma? Sirika tonzira mu kigambo n'eki. Kusaba busabye ombuulire. Mukutuufu abantu muli babi. Omuntu akulaba alowooza oli mulungi naye oli mubi Cyrus. Laba omusajja wange bw'afaanana. Lwakuba gwe. Twali mu mbeera yonna tetwalina naye nga mu mitima tuli bamativu. Ng'era ndi mumativu ntambula mpitibwa nti bukaabundi wuuyo. Naye okuva lwe watya mu bulamu bwange. Njagala ombuulire. Wava luddamu. Era kigendererwa ki? Ekyakuleeta okutta obufumbo bwange. Sityayogeranga ebintu nga ndowooza byakusaaga naye bituufu. Kyali kigendererwa ki? Sirina musango. Nali ntudde bulungi mu maka gange. Naye simanyi gye wava, simanyi. Cyrus, naye abantu nga muli babi. Ekisolo kye bayita omuntu nga kibi. Tubaako kyogera sirika kubanga mpulira nkukooye ku mutima gwange nkukooye mu bulamu bwange nkukooyedde ddala tubaako kyonyinyonyola n'omulungi n'ogumu bange bw'atunula omuvumidde mu maaso g'omwana we bambi omuvvodde naye nga lwaki otuuka mu mbeera butyo kubanga tonjagala njogera nkikakasa ku mutima gwange Cyrus tonjagalangako n'olunaku n'olumu onnimba. Anyway, bagamba the devil you know is better than the angel you don't know. Get out of my gate. Okay, please. Fine.
okay, please. Sakala Okay, okay, kutambula okay. kulaba mu bulamu bwange. Okay, calm down. Tambyoge. I beg, just give me a few seconds. I need to collect myself. Eyakuwa sente. No, just a few seconds. I beg of you, please. I need to collect myself. Just... Etanga ne musasula. Fuluma. Okay, like I said, please give me a few seconds as I'm collecting myself. We can still have more time and talk together. Tukuba ku ssimu yange. Tuddamu okulinnya ewaka wano. Get inside. Something small to finish up. Sit. Cyrus. Osekachi. No, so just you are dealing with Diane. Sakugoba wano. Cyrus. Sakugoba wano. No, Okinyeki. no, as in tusobola okuba ku bitukola ki? Ne twogera ki? Ati kyengezaako okugamba. Sirika. Cyrus nakugoba wano. Era ne okugamba toddanga. Okitegeera bulungi. Amasiga gonkabisa ebbanga lyonna. Gammala. Okitegeera. Ombonyaabonyeza. Nakatandika okubiraba. Kyoli mubi. Lokulaba bwenti. Oba bakulaba balowooza oli mulungi naye oli mubi. Cyrus njagala ombuulire. Leero. Ani yakutuma okutta obufumbo bwange? Ani yakutuma okutta obufumbo bwange? Neebonaawona n'ennyenjeera bwenti. Enswala. Natandika okuyitibwa nti ono gwenjagala ono gwenjagala nga kunzitidde obufumbo bwange. Netambulira mu kuswala okwereere. Just because of you. Mbuulira. Mbuulira ani yakutuma. Sirika tonziramu kigambo n'eki. Kusaba busabye ombuulire. Mubutuufu abantu muli babi. Omuntu akulaba alowooza oli mulungi naye oli mubi Cyrus. Laba omusajja wange bw'afaanana. Lwakuba ggwe. Twali mu mbeera yonna tetwalina naye nga mu mitima tuli bamativu. Ng'era ndi mu mativu ntambula mpitibwa nti bukaabundi wuuyo. Naye okuva lwe wajja mu bulamu bwange njagala mbuulire. Wava luddemu. Ng'era kigendererwa ki ekyakuleeta okutta obufumbo bwange? Sikyayogera ng'ebintu nga ndowooza byakusaaga naye bituufu. Bituufu. Kyali kigendererwa ki? Sirina musango. Nali ntudde bulungi mu maka gange. Naye simanyi gye wava, simanyi. Cyrus, naye abantu nga muli babi. Ekisobo kye bayita omuntu nga kibi. Cyrus, tobaako kyogera. Sirika, kubanga mpulira nkukooye ku mutima gwange, nkukooye mu bulamu bwange. Nkukooyedde ddala. Oba kambi. Tobaako kyonyinyonyola n'omulungi n'ogwo. Bange bw'atunula omuvumidde mu maaso g'omwana we bambi omuvodde. Naye nga lwaki otuuka mu mbeera bwe tukubanga tonjagala. Njogera nkikakasa ku mutima gwange Cyrus, tonjagalangako n'olunaku n'olumu onnimba. Anyway, bagamba the devil you know is better than the angel you don't know. Get out of my gate. Okay, fine. Fuluma. No, okay, please. Sakala kutambula kulaba mu bulamu bwange. Okay, calm down.
I beg, just give me a few seconds. I need to collect myself. No, just a few seconds. I beg of you, please. I need to collect myself. Okay, see, like I say, please, give me a few seconds as I'm collecting myself. We can still have more time and talk together. See you, honey. Bye, honey. Totawana. Teri kyessuulidde. Ekituufu bulijjo sikwesiga. Nga sisuubira nti kyendowooza kyekituufu. Kumbe naawe ozunga buzunzi na biveera. Kati mbulya walema okwesigira guno obukazi gwo nengulimbalimba nengukwana ne gukkiriza. Ani gwe wakwana? Gwe wesigenze. Ani gwe wakkiriza? Gwe gobagobye bafumudde ng'ente naye bwenkani. Ngani afubutula. Teyasobola kunfubutula. Olabye ate gwe oswadde nnyo. Abasajja baleese ettooke enkoko ojja ozunga na buveera. Kati oyagala kukola ki? Obadde ogamba ki? Oyagala kukola ki? Kiki ky'ogamba? Kesomponeko obukoyi njakuyisaamu mpozi walikonera bijegezo ogikoneko bwenkoneko obukoyi yakakasa kukira bikonera biki ononyamu sente ojja kuzifuna ojja ozuma nemu n'obukota bw'ettooke kukunze naawe ani asinze bakulabira we nawe nojja ozunga buzungu twabiguze ate olwatu osowanga mwengumi nja kukukuba ani ng'okuba kyonsonyonelabidde nja kukukuba talina kyosobola ononya kugagawalira ku nzi naye tojja kugagawalira ngagawala ku kiwulinaki ojja kunfunamu teri goteesateesa olwekyolyanga ojja kunze ng'ani abulwa kyendya zino style tosobola kuzitegeera mu kisajja kyattu ate musirusiru gwe naye bannanga ate gw'oswadde nnyo gw'oswadde n'ovuga n'amafuta tobimanyi bino tosobola bitegeera zino style ezo zensonyiwe tosobola kuzitegeera bagomye embwa bagomye embwa n'olumotoka luganye nkusindike otegule musirusiru gwe nojjo labalaba yakubaka bubasi bambi bambi ofiiriddwa nnyo mpomoleyo oswadde kisajja kyattu kiswadde osajja musiru gwe nekakati tunoze mbitwalibwa ego kutulo kyeri ngakyeri Kale, badde nsaba kunyamako ate nsaba kumpisya kunyagosa kunyagosa mukukyaka kino ogamba ani amuyita gwe kati muyitenga gwe just nyamba bambi dakiikemu bweki omugambe ndi oli manju
koje. Yankati. Omulangira. Mukifa ky'okubaanga weeraliikiridde nga mutima wennyamidde olw'okuba nti naakulabye ng'oli nange nga kwegamba engeri gy'ozze. Nze simwagala. Owulira engeri gy'oyogeramu mu kifo ky'okufuna entiisa mu ggwe nti otuuse ewaka n'osangabo Jennifer. Essaawa zo twandibadde tweraliikirira nti mbutuufu assaako oti bw'ojjayo akasimu n'akubira omwami wange nze ngenda kubite byanje naye oli wano ŋŋamba mugobe mutandike nti essaawa zino ani amanyi kyalowooza oba kyazzaako nze kati mbadde nteesa okwewala ensonga eno yennyini ensobi gy'okoze okugenda ewala wandibadde ofuna akasente kano koolina ne tumuwa omanyi Jennifer ayagala nnyo ssente era bwe tukwata akasente tuba tumuzibya omumwa segamba kati kuyanguyiriza ogyewo emitwalo nozo era ng'akakadde nkamuwe omumwa ate tukole ki tuguzire ekyo nakyo kiggwe nina bosi oba oli kasiri negwe oli tuladde ku magezi agategeera lwatayinza kukyeba nti naggwamu nze ndi mwavu sina wadde 10 mu nsawo najabika ne munyumba bangobyemu era mbadde nzize nga manyi nzize mu nnyambe nze nzize kubeera wano sigenda kuvaawo ogugeza kujja mu kifo kyange musala amagezi gonna mumugobe mbadde manyi nzize mumbudamyeko baddako kasatu mbadde manyi nzize mubeera ku masatu nga mbeera wano oba sikyo mumpeeyo ku ssente ntandika obulamu naye ate naawe leka kulimba akasente konna ke walina lwaki tewakankwasa nenkatereka ani gomanyira gwe sente kizenayina kolekasero nabonsa akasente ze nina ennimiro oba nina omuti nti ŋŋenda noga kasera sente zenzijjewa onerabidde butudde mubaawo oli kisiru nekakaliza sente nzijjewa goba waabwe yavuwala ensongayo tonziramu katuli abasajja babiri mu nnyumba emu nebbaawo nekulinayo gubbaawo okitegeera kati waba oli bbaawo akola nze lwaki sikola lwaki nze sikola mugabo atunde ku lumoni naye nga amufunye ku kapito nange nkole mumpeere ku ssente nange ntandika obulamu kati ndi mwavu nayabise kati oguna gugenze kwereeta omuntu tasse buli kaseera kunkoowoola lwaki ombuzaako emirembe mu maka agange leka kwekaza naposa tukomye okubeera mu nnyumba nga makasa awooza ayagala bummonde n'akomekereza nga abututte kati lwaki ate buli wamu leka kwetuliza bwatyo ng'atategeera lwaki abulesse nsonga ki gy'ompa naye bannange ensi eno si nnyamba kati gwe bw'otunula bwoti tolaba nti oba bummonde nti oli abadde abutwala n'afuna olugendo kwe kubuwumuza wano kwe tokiraba nakyo neetaaga kikunnyonnyola bunnyonnyozi okimanye nti abuwumulizaako wano alinako walaze yabange ekinneewozesaako kyekyaki kali kiki kali kiki naposa beera serious ku bintu by'okola okiwulidde leka kusongola lumwalo olwo mwine ebintu bimukola ne makasi bye sinaba kutegeera naye ate era nina okunoonyereza kwange okwenjawulo kwentegedde kati essaawa zino kangende nkwata essimu nkubire ku mwanyinaze mubuulire ebibeera mu maka ge waatali nga tonnagenda
nze kansooke nkole ki mukubire nange mugambe buli kimu munnyonnyole buli kimu nti gye byatandika gwe wakirimu era gwe kennyini wantendeka n'olyoka oŋŋamba nnyambale obugoye n'olyoka oŋŋamba ŋŋende nga mu kisenge kye byonna bimunnyonnyole sigenda kulekayo waddaaka kati n'olwekyo mukubire twala eri olwebyo bipannyo bipya mukatono bwona omugamba nkube bambi weerabidde nti nze ndi musaayi gwe ne bwona omugamba oti okutwawula talina na kimu kyagendako era ajja kumekereza nga nsonyiwe era talina gyajja kungulira kati n'olwensonga eyo wamaana nga tonnagenda kaakati ogambye talina buzibu talina akwagala nnyo nnyo ate toli musaayi gwe musaayi oli musaayi gwe wava naye mu lubuto kaakati nange kamunnyonnyole mugambe omusaayi gwe nga bwe gwamulemya amakaage nga gwe kennyini we waddira mukyala wo ow'empeta n'olyoka omusenderaani saayi byonna mbimunnyonnyole nti oluko lwava ku gwe gwe wamupangira byonna mbimunnyonnyole kale ndaba omusaayi gwe bwanaafukamira ku maviivi yeebaze togenda wala kwata akasimu oyogere ebyange bwamaliriza bwoti ate okanziriza enkole ki nange njogere ebibyo kwata maani kwata akasimu olowooza sibimanyi olowooza okusirika sibimanyi ebintu ebyo ani yabigamba ani yabikugamba kati nkugambe nti ani